بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أمتن قلنا جفق الله سبحانه وتعالى ومساس زوج سيشنجي Allah tatende bana ekitendo kyonna kya bukendeevu tumusaba okusasira eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wamu ne ku basahaba be n'abantu bonna abalijja paka enkomerero lwediyimirirawo nga bali ku nkola ya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ab'ebitiibwa abalungi tugende mu maaso n'okubeera nga twejjukanya ku byafaayo bya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tuli ku kulaba olutalo lwe Uhud era nga tulaba nti nno Nabbi sallallahu alayhi wa sallam omusajja ayitibwa Mus'ab bin Umayr yattibwa mu kifo kye nga Ibn Qam'ah alowooza nti asse Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nga tulina okubeera nga tutandika tubajjukiza okubeera nga muleeta abayizi bakwate Qur'ani ku gangu Muslimu mu tahfidh insha Allah nga nze kennyini nze njituliramu ddala. Nabo ekito muleeta abaana babeere nga bakwata Qur'an ku gangu Muslim Primary School era tahfidh yaffe ya majalis tayyibin. Nabo ekito ayagala information esinga ojja kuntukirira mu inbox tubeere nga twogeramu insha Allah ta'ala. Naam, tulaba nti nno omulundi ogwayita twagamba nti nno omusajja ayitibwa Ibn Qam'ah yabeera ngatta Mus'ab bin Umayr lishibhihi bihi sallallahu alayhi wa sallam. Olwokubanga Mus'ab ono yalinga afaanagana nnyo ne Nabbi, kakati Mus'ab yabeera nga Ibn Qam'ah yatta Mus'ab n'abeera nga agenda aleekaana n'eddoboozi erya waggulu, wasaaha yagenda nga aleekaana n'eddoboozi erya waggulu nti inna Muhammadan qad qutila, mazima Muhammad yakoze eki? Attiddwa. Nabwe kityo olwaleero tugenda kubeera nga tulaba ishaa'atu maqtali nabi sallallahu alayhi wa sallama, okusaasaana kwa mawulire ag'okuttibwa kwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama wa atharuhu ala al-ma'raka, era galeeta buufu ki ku lutalo luno. Muwandiisi w'ekitabo agamba nti walam yamdi ala hadha siyahi daqa'iq, okuleekaana okwo n'eddoboozi eri erya waggulu teryayitaku yadde eddakiika n'emu hatta shaa'a khabaru maqtali nabi sallallahu alayhi wa sallam fi lmushrikiina walmuslimin, paka amawulire ago ag'okuttibwa kw'omubaka bwe gabeera nga gasaasaana mu bamushirikiina wamu n'abasiraamu abasinga obungi ne bagategeera. Wa haadha huwa adh-dharufu ad-daqiiq, ng'ako ke kaseera akaali akakatawaana ennyo alladhi khaarat fiihi azaa'ima kathiirin min as-sahaabati al-mutawwiqiin, akaseera ako akaali akazibu ennyo amaanyi khaarat fiihi azaa'ima kathiirin, amaanyi g'abasajja bangi nnyo n'obuzira bwabwe n'obuvumu bwe baaliko gabeera nga gakkakkana mu basahaba abo abaali bakoze eki? Bamaze okubeera nga beetooloolwa bali mu kulwana, ate ne bawulira nti ate omubaka akoze eki? Attiddwa, amaanyi ne gabaggwamu. Alladhiina lam yakunu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, abo abaali tebali kumpi naani? Ne Nabbi. Wanharat ma'nawiyatihim, era ne babeera mu butuufu ng'ekigendwa kyabwe balabanga ekikoze eki? Ekiweddewo, amaanyi ne gabaggwamu. Hatta waqa'a dakhila sufufihim irtibaakin shadid, ne babeera nga bafunamu confusion y'amaanyi, obutategeera kiki kigenda mu maaso. Nabbi attiddwa oba tannaba kubeera nga atti. Bajjukira olutalo luno baba balwanira mu bifo bya njawulo, kati waliwo abalwanira wano, waliwo abalwanira wali, waliwo abali eri, engeri gye kiba nti baawulamu zi bataliyoni ez'enjawulo. Kakati abaali eri babazinze kubagenda owulira nti ate Nabbi bamusse. Wa ammatha al-fawda, ennyiriri zaabwe ne zigendamu akacyankalano, wal-ittirab, n'okkubagana. Attiddwa tannattibwa, kati tulwane tetulwana, kibiki? Lwaki tulwana? Bwe bityo. Illa anna hadhihi as-sayha khaffafat
بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين amawulire ago newankubadde gajja nga nabbi ateddwa ate gakendeezaako kuki ku bulumbaganyi bali bwe baali bakoze eki balumba abasiraamu amaanyi ge baali bataddemu mu kulumba abasiraamu zibayita hujumat ennumba khaffafat zakendeera olw'okuba lidhannihim annahum najahu fi ghayati maramihim baali balowooza nti ekigendererwa kyabwe ekikulu ekyabaleese kikoze eki kituukiridde nabwe kino ne bakendeezaamu ku maanyi ge baali bakozesa okulumba abasiraamu fashtaghala alkathiru minhum bitamthili qatla almuslimin abasinga ku bo ne batandika ate kwagala kumatiza basiraamu ti ate banne tulwanira ki muhammadi attiddwa sallallahu alayhi wasallam attiddwa kakati mwemulwanira ki bwe bityo kakati okugenda ku mutwe omulala tugambe nti nno arrasulu sallallahu alayhi wasallama yuwasilu almaraka wa yanqudhu almawqif omubaka muhammad sallallahu alayhi wasallama nga yeeyongerayo n'olutalo wa yanqudhu almawqif azze okutaasa embeera yakolawo ki juka abasiraamu batandise okulekerawo okulwana batandise osuula emmundu wansi batandise ozizza ku ggombolola ng'enjogera ya leero bwegamba nti amaanyi gatandise obbaggwamu kakati nabbi avaayo agale tugende mu maaso tulina obuwangula wayanqudhu almawqif ajja ataase ki embeera walamma kutila mus'ab bwe yamala okubeera ngattibwa a'ta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam alliwaa ali ibn abi talib jukira mus'ab twalaba nti yali akutte ebbeerera baamutema omukono ogwa ddyo ne gugwa ne bamutema ogwa kkono nagwo ne gugwa n'abeera ng'agikwasa ekifuba n'omutwe ne bagutemako kakati bendera y'obusiraamu emala okugwa nabbi agikwata alagira ebeere ng'eweebwani aliyu bun abi talib faqatala qitalan shadida aliyu bun abi talib n'abeera ng'alwana olutalo alwana olulwana nga lw'amaanyi waqamat baqiyata assahabati almawjudina hunaka bibutulatihim annadira abasahaba abaali beetolodde awo aliyu nga bamwetolodde n'ebbendera ne babeera nga balwana n'obuzira bibutulaati nadira n'obuzira obutannalabikako yuqatiluuna wa yudafi'uun nga balwana nga baagala okutaasa eddiini ya allah subhanahu wa ta'ala wa hiinaidhin mu kaseera ako istataa'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an yashukka atariiqa ila jayhihi almutawwaq nabbi sallallahu alayhi wasallam yasobola okubeera nga ayuza akole ekkubo wakati w'abantu akole ekkubo okutuuka ku ggye liri eryali libedde nga lyetooloolwa libeera nga lizingibwako fa aqbala ilayhim n'abeera ng'atuuka mu maaso gaabwe fa arafahu Ka'b bun Malik n'abeera ng'ategeerebwa omusajja ayitibwa Ka'b bun Malik. Ka'b bun Malik ono omu ku basajja abasatu allah subhanahu wa ta'ala nga tutunayongera n'ekitabo. Ka'b bun Malik ono yaani ye musajja omu ku basajja abasatu allah be yayogerako mu surati Tawba baga nti wa ala thalathati alladhina khulifu aye wa ala thalathati alladhina khulifu eyogera ku musajja ono omu ku basajja abasatu abo allah be yayogera kayitibwa Ka'b bun Malik. Kakati fa'arafahu Ka'b bun Malik nabbi abeera nga ajja mu basajja bano ejjeeri lye baali bazinzeeko nabbi n'alituukamu. Kakati ayitibwa Ka'b bun Malik n'amulaba nti ono ye nabbi. Kakati wakana awwalu man arafahu ye yali omusajja yasooka okumulaba n'amutegeera nti ono nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallama fanaada bi a'la sawtihi n'abeera ng'akoowoola n'eddoboozi lye erya waggulu n'agamba nti ya ma'shara almuslimiin abange mmwe abasiraamu mwenna abshiru mubeerenga musanyuka mufune amawulire ag'essanyu haadha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam oyo gwe mulaba mubaka wa allah sallallahu alayhi wasallam tannattibwa fa ashara ilayhi nabbi n'abeera ng'amusongako nti an yasmuta abeera ng'okola ki osirika toyogera nti yenze bwe kityo fa ashara ilayhi nabbi namusongerako namugamba nti uskut nateeka omumwa olugalo ku mumwa namugamba ki an yasmut abeere nga asirika wadhalika li alla ya'rifa mawdi'ahu almushrikun
nabbi yakikola ekyo bali abasajja baleme kubeera nga bategeera ekifo mwakola ki mwali nti yoono kubanga bwe bamulaba bwe bati bagenda kumulumba n'ennumba ez'amaanyi. illa anna hadha sawta olwakubanga eddoboozi eryo lyeyaleekaanaga nti ya ma'shara almuslimina abshiru hadha rasulullah, eddoboozi eryo balagha ila adhani almuslimina lyatuuka mu matu g'abaki balagha ila adhani almuslimin lyatuuka mu matu g'abasiraamu falaadha ilayhi almuslimun, eddoboozi eryo ne libayingira munda mu mibiri gyabwe ne babeera nga balinga abawulira ate obuwoomerevu nti ate omubaka azzeemu tumulabyeko tannattibwa. hatta tajammaa hawlahu, paka abasiraamu bamala okuwulira eddoboozi nti nabbi wuno waali tannattibwa, tajammaa hawlahu, ne babeera nga bakuŋŋaana waali ne bamwetooloola hawaali 30 rajulan, abasajja nga 30 min assahaba, mu bassahaba be sallallahu alayhi wa sallama. wa ba'da hadha at-tajammu' oluvannyuma lw'okukuŋŋaana ku mubaka sallallahu alayhi wa sallama, olukuŋŋaana olwo lwe baakuŋŋaanako waali, akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fi al-insihabi al-munazzam, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatandika okubeera nga ategeka al-insihab, okudda emabega, okutandika okudda emabega, baba bakira falling back oba ndowooza bwe kityo, okuddako emabega basooke beetereeze. kyaga nti akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-insihabi al-munazzam, yatandika okutegeka okudda emabega basobole okutandika okwetegereza embeera, ila shi'abi al-jabal, okudda mu mpompogoma z'olusozi waggulu, wa huwa yashukku at-tariqa bayna al-mushrikina al-muhajimin, ng'agezaako okubeera nga akola ekkubo wakati w'abano bamushirikina abaali babazinzeeko mu lulwano lw'enjawulo. washtadda almushrikuuna fi hujumihim, kakati abasajja bano bamushirikuuna kye baakola baayongeramu amaanyi ku nnumba ze baalumba ejje lino eririko nabbi lye twagala eryagala okudduka, li'arqalati al-insihab, basobole okubeera nga basaanyaawo n'okubeera nga tebasobozesa kudduka kw'abasahaba bano babafunze. illa annahum fashalu, naye ate munnange pulaani yaabwe eyo lyagwa butaka. fashalu amaama basalati luyuthi al-islam, pulaani eyo yagwa butaka. Lwaki? kubanga abaali beetolodde omubaka sallallahu alaihi wasallam baalina obuzira obw'amaanyi aga nti luyuthul islami, empologoma z'obuki, nga basahaba balinga mpologoma beetolodde omubaka sallallahu alaihi wasallama. atuga nti taqaddama Uthman bun Abdillahi bun al-Mughira, omusajja ayitibwa Uthman bun Abdillahi bun al-Mughira, ahadu al-furusani al-mushrikina, omu ku basajja abaali balwanira ku mbalaasi ez'abali abamushrikina, ayitibwa Uthman bun Abdillahi bun al-Mughira, ahadu furusani al-mushrikina, omu ku basajja abaali balwanira ku mbalaasi ez'abamushrikina. taqaddama, yavaayo ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, alumba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, n'aleeta embalaasi ye ng'ajja alumba omubaka. wa huwa yaqulu, ng'agenda aleekanira waggulu agamba nti la najawtu, siwonye, innaja, omubaka oyo waawona wabeera ng'akyali mulamu. waqaama rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, omubaka n'abeera ng'ayimirira bubwati nga bw'ola omusajja omuzira. waqaama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omubaka n'ayimirirawo limuwajahatihi, abeere nga amweŋŋanga Uthman bun Abdillah, nabbi n'ayimirirawo amweŋŋange balwane. jjukira oli ajja aleeta embalaasi ye ku sipiidi amaanyi, nabbi n'ayimirira bw'ati amweŋŋange. illa anna al-faras, okujjako embalaasi eno yali emuleeta sipiidi alumba omubaka, agamba atya illa anna al-faras atharat fi ba'd al-hufar, yabeera ng'egwa mu kinnya ekimu mu binnya ebyali okumpi awo. fanazalahu al-Harith bun as-Samma, omusajja ayitibwa Harith bun as-Samma yali mu basahaba, n'abeera ng'amukuba, n'abeera ng'ava ku mbalaasi ye. fadaraba ala rijlihi fa aq'adahu, omusajja ono al-Harith bun as-Samma yabeera ng'atema okugulu kwa
Uthman bin Abdillah eyali ajja okulwanisa omubaka sallallahu alayhi wasallama jukira embalaasi egudde mu kinnya kati n'amutema ku kugulu ekiso fa aq'adahu n'abeera nga amutuuza wansi thumma daffafa alayhi n'abeera nga amutemako omutwe wa akhadha silahahu n'abeera nga amuggyako n'ekiso kye waltahaqa bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Al-Harith bin Samma n'agenda asisinkana omubaka amaze okumutaasa ku musajja ono abadde amulumba wa atafa Abdullah bin Jabir ate omushiriki omulala ayitibwa Abdullah bin Jabir yabeera nga aleeta embalaasi endala farisun akharu min furusani Makka omu ku basajja abalala abaali balwanira ku mbalaasi omulala atali ani Uthman ono ayitibwa Abdullah bin Jabir n'abeera naye ng'aleeta embalaasi ye ala Al-Harith bin Samma abeere ng'atemaani Harith bin Samma n'amulumbira ku mbalaasi fadaraba bisayfi ala atiqihi omusajja ono ayitibwa Abdullah bin Jabir omushiriku n'abeera ng'atema ekiso ala atiqihi ku kibegabega kye n'atema ekiso ku kibegabega kyani kya Harith bin Samma hatta hamalahu almuslimuna n'abeera ng'agonda nga takyasobola nakutambula ekiso ne kimutuusako ekisaga ekyamaanyi n'abeera nga takyasobola nakutambula hatta hamalahu almuslimun abasiraamu ne babeera nga bamusitula bamwongereyo walakin inqadda Abu Dujana kakati omusajja ono ayitibwa Abdullah bin Jabir amaze okubeera nga akuba Al-Harith bin Samma ekiso ku mukono takyasobola kutambula ne wavaayo kabaka omulala empologoma endala ayitibwa Abu Dujana omusajja ono gwe twasomako edda gwe twagamba nti nno aga nti walakin inqadda Abu Dujana n'abeera nga avaayo yaliwo Abu Dujana al-batalu al-ghamir ye muziro oli gwe twasomako luli dhul isabati al-hamra ayinaka liboni akamyufu kaliboni kekebesiba ku mutwe twamusomako nti oyo gayi baga nti bwe yajjanga yakawera akamyufu n'akateeka ku mutwe wamanyanga nti omusajja agenda kukutta bussi akati n'avaayo Abu Dujana oyo ala Abdillah bin Jabir n'abeera nga yeŋŋanga omusajja ono atemye Harith bin Samma fadarabahu bisayf n'abeera nga amutema n'ekiso darbatan olutema olw'amaanyi atarat ra'sahu olwabeera nga terwaleka mutwe gwe waggulu wa athnaa hadha alqitaalu almurir mu kaseera ako mu kulwanagana okwo okw'amaanyi ennyo kana almuslimuuna ya'khudhuhum an-nu'as abasiraamu jjukira omusaayi gubayiikidde abamu biki balwanye bakooye bakoze ki kakati Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abaleetamu ate ki kye bayita nu'asu okusumagira n'abeera nga abaleetamu ki an-nu'as okusumagira kana ya'khudhuhum an-nu'asu ne babeera nga bate bafuna okukola ki okusumagira amanatan min Allah ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yakibaleetedde okubeera nga abakuuma kama tahaddatha anhu al-Qur'an nga Qur'ani bwekyogerako mu sura eziri mu Qur'ani nga bwe yagamba nti amanatan minhu mu suratul Furqan bwe yakyogerera kakati naawe kankutuma obeere nga onoonya aya eyo erimu an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alayhim minas samaa'i maa'a obeere ng'ogituleetera insha Allah qala Abu Talha tunyumiza n'atugamba kuntu fi man taghashaahu an-nu'asa nali omu ku abo mu lutalo lwe Uhudi luno abaafuna okukola ki okusumagira yawma Uhudi mu lutalo lwe Uhudi ono Abu Talha sahabiyun jalil atunyumiza n'atugamba nti kuntu fi man taghashaahu an-nu'asa nali omu ku abo basajja abaafuna okukola ki okusumagira mu lutalo olwo yawma Uhud ku lunaku lwe Uhud hatta sakata sayfi paka okumanya nasumagira sakata sayfi n'ekiso kyange kyatuukanga ne kingwako min yadi nga kiva mu mukono miraran emirundi mingi olw'okukola ki olw'okusumagira yasqutu wa akhudhu nga kigwa n'enkikwata wa yasqutu wa akhudhu ne kigwa n'enkikola ki n'enkikwata yani kyagwa emirundi mingi ebyo ojja kubisanga mu sahihu al-Bukhari omujalladi ogwokubiri
peji 582 وبمثل هذا البسالة نوب الزروب بتسمي وتولد بلغت هذه الكتيبة الجروب هنا وباك باتاليون كان كلم النبي صلى الله عليه وسلم أكابا أنتم كمي أساتو بلغت كاتوكا في انسحاب منظم ولا pulani eri ennungamu nabbi sallallahu alaihi wasallam diyakola okubanga basooka baddeko wa mabega katuuka ila shi'abil jabal mu mpompogomo ezaaliwa waggulu ku lusozi washaqqa li baqiyati aljayshi ne kabeera nga kayuza kakola ekkubo nga kalikolera li baqiyati aljayshi ejje lyali lisigadde eri wansi tariqan ila hadha almaqam alma'mun basobola okubeera nga nabo bakola ki basenvula badduka eri wansi bambuke waggulu ku lusozi ila hadha almaqam alma'mun mu kifo ekyo kyalimu emirembe nga yo at least teri kulwanagana kw'amaanyi fatalahaqa bihi fi ljabal ne babeera nga basisinkanayo wa mu lusozi eri waggulu wa fasharat abqariyati khalid amama abqariyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam plani ne programu za Khalid ibn Walid ne zibeera nga zigwa butaka mu maaso ga plani za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nabwe kityo tetujja kubeera nga tusussakaawo ku lutalo luno tujja kubeera nga tutandikiraawo insha allahu tabaraka wa taala ku lunaku lw'emmande nga tulaba maqtalu Ubay ibn Khalaf okuttibwa kw'omukafiiri ono ayitibwa Ubay ibn Khalaf insha allahu tabaraka wa taala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh